Twagala okwebaza ab'ekitongole ekyo abakoze okunoonyereza ne bakizuula nti Buganda Broadcasting Services oba BBS Terefayina yemu nga bakolaganamu n'ekitongole kinoonyereza ekya Geopol nti BBS Terefayina yemu ku kampuni abantu ze basinga okwegomba n'okwagala nga basinziira ku mpeereza ze tutuusa oba ebitongole bye bituusa eri abantu ba bulijjo mu mpeereza ez'ekikugu professional wamu n'okusoosowaza enteekateeka ezigendereddwamu okukuuma obutonde bw'ensi. Eyo nebeera achievement y'amaanyi nnyo eri nga ffe abaweereza ku BBS Terefayina ate si ffekka ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omutandisi wa TV eno n'Obwakabaka okutwaliza awamu tukyenyumizaamu nnyo. BBS Terefayina ekyagenda mu maaso n'okujaguza okuweza emyaka 7 eri ku mayengo ag'ebyempuliziganya. Era nga sinagenda nakwekyo njagala kutegeeza bannansi nti ekitongole kino ekya Brand Africa kitongole kikuukuutivu era kigondiivu nga headquarters zaakyo ziri mu ggwanga lya South Africa. Okunoonyereza tebakukola mu ggwanga lya Uganda lyokka, bakukola ku makampuni agali ku ssemazinga wa Africa batera kukola top 100. Kakati BBS Terefayina yakutte ekifo kya ku mwanjo mu makampuni mu ggwanga Uganda ndoza twadde mu kifo kya 10 ate mu bitongole by'amawulire ne tubeera ba ku mwanjo tukwata ekifo kya 3. BBS yokka ye kampuni yalabikidde ku lukala lw'amakampuni gano ekyasinze okubeera ento. Amakampuni amalala gamaze emyaka 2, myaka 10, myaka 3, myaka 5 nefe awo kyasinze okubeera abato era mu bufunze nyiza noga nti fe abasinze kuba ku myaka 7 ng'ovuganya n'abantu ba myaka 5 nga naye abantu balaba nti empeereza yo ya mutindo era ya kikugu. Ekyo twongera kukyebaliza Katonda wamu okwebaza abalabi baffe abakuuma amaaso ku TV yaabwe, TV ya Kabaka, abakozi betuweereza nabo, management ekulembera omukungu nnyina Patrick Sembajjo wamu n'abalanga naffe abateekamu ensimbi. Sando obuuziza ku myaka 7 butereevu twagiweza mu mwezi gwa April era nga tukyagenda mwaka gwonna okujaguza obuweereza obwo obulungi eri abantu myaka 7. Tetukoma ku kitebe wano ku Masengere, tutuuka ne ku bantu bonna ne tubasanga gye bali. Bantu ba Ssaabasajja bangi abali emitana atasobola kujja eno kujaguza naffe, tubatuukako mu nteekateeka zaffe ezibeerawo buli Lwakutaano ku Lwokutaano Fridays ezimu wamu ne weekend ezimu nga tugenda mu bifo ebyo n'abaweereza abaffe bonna ab'okumpewo n'abatali bakumpewo ne tusanyuka wamu, ne tuzinira wamu, ne twebaliza wamu, ne tuyigira wamu ate ne tumanyisibwa wamu. N'olwekyo tukyagenda mu maaso n'okubaweereza mu mpeereza ekyakinza okuba ey'omutindo ate nga ya kikugu nnyo. Ffe n'abawagizi basuubire ki mu myaka egiddako? Abalabi baffe n'abawagizi basuubire ki mu myaka egiddako? Mwami Busuulwa, omulabi wa BBS Terefayina n'omuwagizi asuubire ki mu myaka egiddako? Kansuubire nti okyampulira. Engule yatuweereddwa era ebigambo oyinza okubisoma obulungi nti Brand Africa, Africa's best brands. Bategeera oluzungu brand kitegeeza nti omuntu bw'oboogera ku linnya lyo ategeera ki? Bw'oboogera Terefayina abeera ategeera nti eno brand ekyasinze okuba ey'omulembe. Era bataddeko omukono mubalaba Nick Becker, Chief Executive Officer wa Geopol, ekitongole kyagulidde erinnya mu kunoonyereza mu nsi yonna, Thebe Ikalafeng ono wa Brand Africa, wamu ne Karim Duchenne ono naye wa Brand Africa ng'akola n'ekitongole kya Kanta ekikwatagana mu nteekateeka eyo. Tubeebaza nnyo olw'okutukkiririzaamu era tweyama ogenda mu maaso okubatuusaako empeereza ey'omutindo ey'ekikugu ate lunaku ku lunaku ntera okugamba nti neera. Mukulu Busuulwa, simanyi oba okyampulira wabula omulabi yandibadde ayagala okumanya kiki kye tuzzaako era kiki kye baba basuubira nga abalabi ba BBS Terefayina, naye simanyi oba okyampulira bulungi nnyo. Bw'oba okyampulira oyinza okunnyanukula ekibuuzo ekyo tulyoke tweyongereyo. Weebale nkyakulira bulungi Sandra Nabagala. Nga bwe nkugambye era nga bwe nnyongera okakasa abawuliriza n'abalabi ba BBS Terefayina nti
ekikuumira abantu mu kisaawe n'emitima gy'abantu bibeera buyiiya n'obunyiikivu era lunaku ku lunaku twongera okuyiiya nga twesigama ku biki abantu bye baagala. Tukola okunoonyeza, tulina research department ejjeeyo mba neebuuza kati mwetaaga ki, era mu myezi gino omukaaga egisigaddeyo mu mwaka tulina bingi bye tugenda okusoosootola. Muyinza okulaba TV yaffe ng'ekyuseemu mu maaso kaawo katono, saagala kutandika kusaanukula bitannajja naye nja kukomaawo nti bingi bye tulina mu store ebigenda okubaleka nga temuvudde ku TV yammwe. Abaana, abato, abasajja, abavubuka, abakulu, abakadde bonna, programming eri all inclusive. That's where we are best. Obutafaanako na TV ndala. Ebisingawo tujja kuba ndowooza tubigoberera bulungi nnyo ate tubituuseeko ku BBS Terefayina, tujja kumweyongeza